oba ofumbiddwa omulenzi naye manya nti omulenzi oyo gw'ofumbiddwa mwami wo aliko famire, aliko baganda be, aliko abo bamulamu, baagala okulaba ng'obaagala. Kakati bw'oba oyingidde mu maka maama wange omukyala ngamba ggwe muganda wange maama wafumbirwa, tunula obeere mu Katonda, obeere omukyala ow'ekisa, obeere omukyala ayogeza ebigambo byo nga bivaayo n'amagezi, ebigambo eby'obukkakkamu bisobole okuweesa abawulizi ekisa Bayibuli bw'egamba. Bwe twogera ne twogera n'obukkakkamu n'amagezi ne twewombeeka ne tussaamu bakadde baffe ekitiibwa, nnyazaalawo mukaddewo, bw'okkakkana ne weewombeeka n'akiraba n'alaba nti mukamwana alina empisa agenda kukwagala, era kasita oganja eri nnyazaala omaze okuganja eri mwami wo kubanga omwagala. Kubanga omukyala yenna afumba azze okufumba oba ozze kufumba, era Bayibuli egamba nti kyanaavanga aleka kitawe ne nnyina ne yeetaba, ne weetaba omulenzi ne yeetaba ne mukazi we, naawe ne weetaba ne mwami wo, ovuddeyo eri ozze mu maka eno famire. Kakati oba ovuddeyo eri gye baakuzaala ozze mu eno famire, bazze okuzaala, ate kakati obulabe obutandikirawa, olutalo olutandikirawa. Maama wange njagala okujjukiza naawe omwami mu bufumbo temuzze kulwana. Nvudde eri ku maama nga njagala okujjukiza owooluganda nti bw'oyagala nnyazaala wo oyina omukisa, bw'omuwa ekitiibwa oyina omukisa, bw'oyagala ssezaala wo oyina omukisa, kubanga bombi bafuuka omuntu omu. Nga ggwe bwe wafumbirwa n'ova eri mu bakadde bo n'ojja eno eri omwami, emu n'emu Bayibuli egiyita emu, nga mufuuse omuntu omu, nga mufuuse omubiri gumu, era nti tewaliba kibaawukanya. Kakati ozze mu maka, bw'oyagala balamu bo n'obateekamu ekitiibwa, kabakole bye bakola, kaboogere bye bawogera. Empisa ez'obwakatonda ziyinga nnyo mu kuwangula